Kale buterevu oli ku Tindi Updates, twagala okwebaza mwenna abali mu bitundu ebyenjawulo by'eggwanga Uganda n'abali ebusukka mbibi. Embibi nno z'ensalo abali mu diaspora. Twogere ku bantu abali mu America, abali mu Bulaaya, abali mu nsi z'Abawarabu, Scandinavia, mwenna mwebale nnyo okulaba Tindi Updates. Esinga okubeera ekikulu ennyo kwe kusubscribinga oba okubeera ku mukutu guno, kubanga bingi bituleeta ebyo ebiriwo okwetoola ensi nga n'okusinga ddala amawulire ago agaddiringana ku baserebu baffe oba abo bannaffe abakola amawulire mu ggwanga Uganda. Wiiki eri mujjukira bulungi ng'ennaku z'omwezi 14 ekyali ekikulu ennyo mu ggwanga Uganda ne mu nsi yonna kwe kwali okwanjulwa kw'omukulu Dr. Hamza, gynecologist oba omusawo avunaanyizibwa ku nsonga z'obutonde. Waliwo ebigambo bibiri mulina okubitegeera, waliwo kye bayita ekikula n'obutonde. Mu Luzungu waliwo ebigambo bibiri abantu balina okutegeera, y'ensonga lwaki nti ne bw'ogenda mu ministry, teri ministry gye bayita ministry of sex, tulina ministry ya gender. Gender kye kikula ate nga sex bwe butonde. Kati omukulu Dr. Hamza ye musawo wa sex oba musawo wa butonde. Obutonde mukugu mu nsonga z'okubujjanjaba oba n'okutegeera embeera ziba zibuddiringanyeeko okusinziira kuba mumanye nnyo naffe abanoonyereza. 14 yayanjulwa era byonna twabiraba. Eggwanga lyabifuna Tindi Updates eyabaweereza bulungi era twalaba ebigambo byonna ebyayogerwa, naye kkiriza obagaana nti okuva ku lunaku olw'okwanjula ebigambo bizze biyitingana bingi okutunuulira omukolo nga bwe gwali ng'abantu babuuza ki ekiddako. Nga sinaba kwogera kyazzeeko ekikulu ennyo ku mukyala Dr. ate n'omwami nnyini mukyala, njagala okusooka okwanalizinga ebigambo nga 3 abantu be balina okutegeera ennyo nti buli muntu anoonya essanyu lye we libeera. Buli muntu anoonya essanyu lye we libeera, buli muntu afiringa happy bw'akola ekimunyumira. So ebyokuwa abantu ennaku nti omuntu tumuwadde ennaku 5 oba 15 oba 20 biyamba ggwe omwogezi, naye bo bannyini kikolwa bo basigala bali happy era nga batambula. So tubaagaliza obufumbo obulungi, tubaagaliza embeera ennungi mu bulamu bwabwe, byonna ebyali mu mukolo. Oba omuntu yalabika nga ddole oba yayolesa obutaala, oyo yeye. Kati gwe naawe kyankizo nnyo naye bw'onaaba okola ogugwo, Katonda twagala kusaasira ennyo oleme kuvumwa oba kwogerebwa bigambo bikunukidde nga mmindi ku mugugu. Bwe tuva mu mukolo twawulyako ebigambo bitono nnyo ebya Rema Namakula nga yeebaza n'okuyozaayoza bonna, era mujjukira bulungi bwe muba mwatunulira Rema. She was empathetically speaking, oba yali akola statement kwegamba nga akwatibwako nnyo ng'ayogera mmeeme ye na mubiri gwe bye gulowooza ku bigenda mu maaso. Twabiwulira, twabiraba era tukkiriza nti Katonda byamuwa ku mmeeme ye okwogera byayogera, era obubaka bwatuuka bulungi eri abo bonna abakwatibwako. Incidents nyingi zibadde zitambula, njogedde ku kigambo nti abantu babuuza nti kiki ekiddako oluvannyuma lw'okwanjula. Ekyazzeeko ennaku z'omwezi zabadde 19 wano mu Uganda, wabaddewo ate shoot endala gye twakoze ffe ng'aba Tindi Updates ku Paralounge, era ng'eno yabadde ya honeymoon. Ba honeymooners si balala, yabadde Dr. Hamza ate ne mukyala we Rema Namakula, muzzukulu wa Ndugwa Katende Kapeeka, era nga babadde bajaganya nga basagambiza nga kimezeza okwenjala. Waliwo agenda okumbuuza nti Paralounge esangibwawa. Ekyo olw'okuba nti ebifaananyi twabishootinze mu mbeera eri concealed oba nga tetukkirizibwa kwega twakikoze mu mbeera ey'ekikugu, tetukkirizibwa kwogera wa awabadde omukolo guno olw'ensonga z'ebyokwerinda, era nga mukimanyi tulabe ebigambo byatambula bingi ng'omukolo guwedde. Olwo tebatandika okugeraageranya nti ate kati gundi bagenze mu kaloogi ka mitwalo 15, mitwalo 20. Ebyo byonna olw'okubyewala twagala tukulage omukolo nga bwe gwatambudde ogwa shoot, era nga Rema Namakula yanyiridde nnyo. Abagamba nti butaala ke kaseera mutegeere nti omuntu ekimusanyusa kyakola era kyeyagaliramu. Rema Namakula nga bw'omulaba bw'ati bwe yalabise, bw'akyusa bwe yeyagala, ate ne Dr. Hamza naye bw'ati bwe yalabise ng'embeera emunyumira bulamu bwe butyo si bwa buwangaazi nnyo.
njagala okubanyonyola ebigambo nga bitonotono ku mbeera y'obufumbo bwa Rema n'ebitambula maaso kubanga bo bakyatuwa bingi era abaganda balina olugero olugamba nti bw'ologa atafa ogaggawaza basawo abakyali mu nteekateeka z'okuloga n'okwogera byonna mukimanye bulungi nti Rema ye ne munne ebigambo bye bayogedde ku honeymoon bye tujja okubaleetera mu segmenti endala mujja kutegeera nti bano bo tebagenda kuteŋŋaana majangwa na Nakirijja Kovu na Sonko oba Kovu n'akalindi akalindira ekkubo ly'ekkovu singa mujjukira omukolo gwaliyo gwali mwaka gwa 1982 omukyala gwe bayita Princess Diana oba the Princess of Love, the Duchess of Cornwall yawufumbirwa omwami gwe bayita Charles omulangira Charles era ng'ono bw'amala okufumbirwa omwami ono embaga zaali z'amaanyi era ng'embaga yaliwo mu kanisa eyitibwa bagita St Paul eri London yeyo gye bagattibwa omukolo ne gutambula nga gw'amaanyi nnyo omukolo ogwo wayitawo emyaka 2 gyokka mwaka gw'1984 omukulu ono omukyalo ono n'azaala abaana 2 yazaala omwana asooka then mu 1984 n'azaala omwana omulala bw'azaala omwana owokubiri Hare ne munne bw'amala okubazaala obufumbo bwabwe bwateekebwako cameras nnyingi abantu nga beebuuza ki ekiddako olw'ensonga nti Spencer kitaawe wa Diana yali musajja yandibadde ng'owa wansi kokko okusinziira ku famire y'abali kagamba kati katumite mu kopi nandibadde nga yali aweereza luli olulangira kati abakungu baali beebuuza nti Diana ono anaatemize olw'ensonga nti yaliko abasajja bangi era baali bamuliko emabega before even okuyingira obufumbo bw'ono so nga ate era kimanyiddwa nti Diana nga tannaba kufumbirwa omwami ono gwe bayita Charles yalina omukyala gwe bayitanga Camilla n'oluvannyuma ate singa mujjukira nti mu 2005 baddamu omukwano gwabwe oluvannyuma lw'okufa kwa Diana mu 1997 so bw'otunuulira obufumbo bwa Diana n'obufumbo bwa Princess waffe wano mu Uganda Princess Rema Namakula waliwo kwegamba enkwatagana z'amaanyi nnyo mu nsonga z'engenda okukuwa mu mwaka gw'1992 singa mujjukira bulungi John Major yakola statement mu House of Commons eri munda mu ggwanga erya Bungereza ng'ayogera eri bannaffe olukiiko olwo nga lutegeeza nti obufumbo bw'omukulu Charles ne munne bugenda buyugagana olw'ensonga nti omukyala ono Diana yali avudde mu nsonga z'omukwano ennyo nga takyebaka ate na munne kati ngaze mu nsonga za kulaba ng'ayamba abo abali mu bwetaavu abanyigirizibwa mu Africa obulwadde bw'ebigenge abalwadde basiriimu n'ebiringa ebyo kati nga byazzeemu kati nga kigambibwa nti obufumbo bwe era buggyeko nnyo amaaso kifaanagana ddala n'ekiri ku mukyala Rema nti bangi bagamba nti ate okuyimba oba asigale nga ate okuyimba abeere mu bufumbo afumbire bba oba asigale mu kuyimba kubanga gwe mulimu gwe bamusangamu ne Diana bw'atyo bwe yali Diana nga tannaba kuyingira bufumbo yali tumuyite tutya yali volunteer nga munnacharity muyambi mulwanizi wa ddembe lya buntu era mujjukira nti ebigambo bye byonna mu 9 wonna byali bivumirira oli olulangira mu byakolebwanga okulaba nga ate bayingirira eddembe ly'amawanga amalala nga bateekateeka okukola zi grenades n'ebiringa ebyo nga bivumirira byonna n'okulaba nga siriimu omusajja omumerika yamuteekateeka bamuyita Robert Garro oyo yamukoonangako nnyo ng'agamba nti abazungu bano be bateekateeka okulaba nga omwana w'omuddugavu oba n'abalala balumbibwa siriimu naye bo kwegamba tebafuddeyo okulaba nga omwana w'omuddugavu ayambibwa singa ojjukira njagala nkikugambe kino yakolako ne statement yemu yali Botswana in fact ne mutabani we Hare omulangira Hare n'omumbejja Megel baagala kudda Botswana bazimbeyo enkambi y'amaka gaabwe babeereeyo okusobola okudduukira ebimu ku ebyo nnyabo byaleka akoledde mu bulamu bwe yayogerako ekigambo kino n'agamba nti alaba nga Robert Garro n'Abamerika kwosa n'Abangereza bo bagendera kulaba nga banyunyunta muddugavu nga bamugyamu ssente ate nga bo bongera kugaggawaza mbuto zaabwe naye ng'omwana w'omuddugavu ayongera mu maaso n'okufa ebigambo ebyo tebyasanyusa Charles ne n'abakyala wa Bungereza era bayongera okugenda mu maaso n'okulaba nga obufumbo bwa bano oba oli awo babulungamu amazzi bwongera okujabulukuka ebyo byonna mu 96 byaleetebwa ebigambo bya John Major bajja nategeeza nti olwaleero ng'ayogera mu House of Commons nti obufumbo bw'ababiri bano buvuddewo tebukyaliwo era ne busaanirawo ddala ebigambo ebyo byonna byongera okutegeeza nti
ffe aboogera ebigambo ebijiijiira era obufumbo bwa bannaffe tuyinza okuba nga ffe tuyinza okufuuka bakalonsambuli abanaabuviirako okufa. Singa ojjukira bulungi nti n'okufa kwa Diana okwaliwo omwaka gw'olukumi August nga 31 yes. Era bannamawulire baali balemedde ku mukyalo ono nga baagala okumukuba ebifaananyi bwe yali mu hotel ya Mohammed Fayed, kitaawe wa Dodi Fayed eyali muganzi wa Diana. Mujjukira bulungi bwe baali mu hotel Hussein Hosaye gye baalimu era baali bagezaako okufulumira mu mulyango ogw'emabega Roy Cambon batere baddukire mu ttano eyo oba eyandibadde nga ttano wansi waayo wakati awo ne bafunira akabenje emmotoka yaabwe gye baalimu bwe yatomera empagi 13 ezaali wansi okukakana ng'omukyalo ono afiiridde mu mbeera gye baayita nti yali ya bwenzi. So byonna ebyo bikulaga enkwatagana wakati w'obufumbo bw'oli nga bulina bye bifaanaganyaamu n'obufumbo bw'omukyalo ono. So njagala okutegeeza nti photoshoot gye twabaddemu yabadde ya kyama era tebakkirizaayo nnyo bangi kugendayo. Ffe twagenzeeyo era singa ojjukira bulungi nti omukyala Diana yafeera kigambibwa nti alina olubuto olwa Dodi Fayed. Kati noono olubuto kigambibwa bye twafunye ebituufu bikakasa nti lugenda lukula. Kati olw'okwewala emimwa etoloba ekintu kino ffe twakikubye ffekka n'abatonotono ne tusobola okulaba nga tuggusa ensonga eno yabaddewo eri ku lodge gye twabadde mu lounge gye twabaddemu n'ebyatambudde byonna. Twagala okwebaza weebale nnyo okubeera ku mukutu. Tugenda kwongera okutegeeza n'okubuulira ebitambula n'ebidiŋŋana ku bufumbo obw'omukulu ategattako n'omwana omuwala Princess of Love of Uganda, the princess, the one and only Rema Namakula. Weebale nnyo okubeera ku mukutu. Tindi updates nate tugenda kwongera ebirala. This is just the beginning for this time. Katwongera okusensera n'okuleetera ebyabaddewo happenings zonna ku mukutu tovaako.